Amannya yenze John Louis Bwanika, ndi mutuuze wano e Kiboga, Evvumba. Embizzi nziruddemu kati sofa emyaka egisukka mu myaka 5. Nziruddemu ebbanga eriwerako ng'era nzinamu obumanyirivu. Ekinkumye okubanga embizzi zino nzibeeramu, nkola research, nsoma nnyo ku ngeri y'okulabirira embizzi. Ate era nina ne connections ne balunzi bannange abalunda embizzi okwetooloola eggwanga, nga buli kaseera tuba tufuna amagezi amapya n'engeri y'ozirabirira. Endabirira entuufu ng'omuntu azze ku faamu yange n'angulako akabizzi, mba njagala nga tannaba kujja kungulako kabizzi ng'alina ebintu 3 bino wammanga: ng'alina ennyumba oba ekiyumba mw'agenda okukateeka, nga alina emmere esobola okukaliisa omwezi n'okudda waggulu, ng'alina n'amazzi ge kagenda okunywa. Kati embizzi eyina ekiyumba mw'esula, eyina emmere n'amazzi, eyo endabirira eba ewedde. Naye kati olumu ffe nga ffe abaddugavu, ekintu ekyandisembyeyo kye tutandika nakyo, nsooka ne ngula embizzi ne ngiteeka ku muguwa wali, ne ntandika ozimba ekiyumba, ne ngula emmere naye ng'embizzi kiba kinyuma ne weeseetinga, ekiyumba weekiri, emmere weeri, amazzi weegali, embizzi n'esembayo than okutandika n'embizzi. Y'endabirira entuufu. Embizzi zino obuzibu bwe zitera okufuna bwa njoka, kye kirwadde ekiri common ekitera obeera mu mbizzi. Ng'oggyeko omusujja, kuba omusujja omuntu asobola ogukontrolinga, ng'era guba muzibu nnyo gwa kujja mu mbizzi. Naye ng'obuzibu bwe buba nabwo buba bwa njoka ebiseera ebisinga, kuba enjoka ezo ziva ku kulya bukyafu. Kati olumu waliwo abantu abaliisa emmere ne baffe eŋŋanda, okuziwa ebimere, okuziwa amalagala. Amalagala gaba malungi, naye bw'oba ogenda ziwa amalagala oba greens zonna, oba weetaaga osooka ozaanikako mu kasana eddakiika nga 2 ku 3. Obuwuka obuli ku malagala ago ne greens oba zoyagala oziwa, at least omusana gubutta, then n'olyoka oziwa ki? Amalagala. Ate n'olumu ekirala, amazzi amakyafu. Abantu abasinga engeri gye batalina bulungi water supply, amazzi ge boozaamu ebintu, ge bakola biki, ge banaaba engalo. Imagine obukyafu bwonna oba okunaaba engalo, olaba naawe omuntu tosobola ganywa. Kati olwo embizzi, kuba kati ffe wano embizzi tuzirabirira nga bantu, kyova olaba zibiri successful, nti embizzi ogiraba buli lunaku ebeera progressinga mu nkula yaayo. So tufa nnyo ku health yaazo ne environment we zibeera. Enjoka, embizzi etandika okuddukana, n'ogiraba ng'eddukana n'esitula olwoya, eba efunye enjoka awo. Etandika n'okwesala mu size n'etandika okukogga. Omusujja, embizzi era ogiraba nga teyeeyagala, etandika okukankanirira, omanyi n'oziraba nga zitandika okwesika. Kasita etandika okwesika, kitegeeza eba efunye ogwo omusujja. Guva mu bintu bingi. Kati ffe wano ewaka tufumba embizzi, biki ne tulya. Kati embizzi eyo gye baba basaze ne bagireeta ewaffe ne tufumba, just in case amazzi ge boozezaamu ebintu biki embizzi ezo ne zifuna contact yaazo, zisobola okufuna omusujja ogwo. Oli ayinza okuva ku faamu ye n'ajja ku yange nga faamu ye waliyo omusujja, bw'ajja ewange n'alinnyayo ne boots ze biki nga tabadde treated, embizzi zange ziba zisobola okufuna omusujja. Engeri gye tuli ku kyalo kuno, embizzi zitambulatambula. Embizzi eyinza owaganya n'ejja ku biyumba byange n'esiga embizzi zange omusujja. Bwe kityo omusujja bwe gutera ottambula.